Bintu ebisinga obungi nasse ebyogera just kutwewanikirako tubatye tulowooze nti bo bakitalo nnyo olw'okuba nti balina ebyuma ffe bye tutayina naye nga mu reality tebikola sensi wadde okugeza. Bannasayansi bagamba nti enkomerero yakutandikira mu bwengula olw'okubanga ekintu ekyazingibwa nga baluuni mwetuli kyakweveera nga kiviira ddala waggulu era ng'oggyeko bino ebintu ng'enfumuuka ya munyenye bye tutannalaba olw'ensonga nti ekitangaala kyazo kitwala ebbanga okututuukako era ezimu ku munyenye ze tulaba zaasaanawo dda nga zaayakanga mu mirembe gy'abajjajjaffe. Light ky'ekintu ekikyasinza okuddukira ku sipiidi ey'ekika ekya waggulu nga buli katikitiki akayitawo light eba etravolinze kilometers 300 buli katikitiki. Okugeza akamyanso wekamyansiza ku ggulu time y'emu wekamyansiza n'ekitangaala kyako kiba kyatuuse dda wano ku nsi. Ekyokulabirako ekirala kiikino yingira mu luumu yo ng'obudde buzibye oteekeko switch balubu yeeyake. Kitwala bbanga kiruumu yo yonna okuwuna light okuva w'oteereddeko balubu n'olutemya lw'eriiso teruwera. Kyekimu bw'oggyako switch kitwala bbanga kyekizikiza okubuna buli wamu ng'ozikizza source of light yo era olutemya lw'eriiso teruwera. Amakulu ga experiment eyo kukujjukiza nti light tekola delay yonna. Source wabadde wasibuka ekitangaala kasiteesaanawo n'ezikira nga n'ekitangaala kibulawo kubanga source kwe kibadde kiva esaanyeewo evuddewo. Kati oli bw'avaayo n'akugamba nti emunyenye z'olaba ku ggulu zaasaanawo dda ate nga ggwe okyalaba light yaazo tomusaba na explanation ndala yonna kuba agenda kwongera bulimba ku bulimba. Muleke asigale ng'alowooza nti akulina mu ttaano ze naye nga ggwe wamwesimattulako dda. YouTube channel eyitibwa Wake Up Zukuka. Subscribing leero oyongera okulabira obulamu mu reality. Kimanyi nti abamu kumwe muli ku bwangu mwagala tuyige flat earth naye tukyalina obuzibu bw'aba globals abamu bakyalina amalala. Twetaaga okusooka okubakkakkanya then tusobole okuyigira mu mirembe nga tetulina nnyo kitutaataaganya naye nga tukyabalina mu comment section begeziwaliza omwo tukyetaaga okusooka okubakkakkanya babeere nga bakimanyi nti ebintu bye bagoberera si bye bituufu naye as per now katugira tutambulira ku peesi eno mpola mpola.